Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abooluganda. Twebaza Katonda olw'ekiseera kino nate tetujja koowa kumwebaza kubanga tetulina kye tusobola kumuwa ku lw'okubeera nga tuli balamu ate nga tukyasobola okwatula nti Yesu Kristo ye Mukama w'obulamu bwaffe. Singa teyali Yesu ne ku nsi tetwandibaddeko olw'okwonoona kwaffe. Naye tumwebaza Katonda waffe olw'ekisa kye yatulaga nti n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka okuba nga afiirira obulamu bwaffe. Nabwe kityo nsaba Katonda aggula emitima gyaffe ku lw'okuwulira n'okumanya n'okutegeera era n'okuwangula eggulu mu linnya erya Yesu. Amiina. Weewaawo abooluganda, leero twogera ku birooto ebitwaza abaana ba Katonda mu geyena. Ebirooto. Bangi bagenze mu geyena olw'ebirooto ebibi. Ffe bye tulowooza nti bitegeeza kirala ate nga si kye bitegeeza. So batunnyonnyola nti ekituufu batugamba amazima agali mu birooto nti agamu ku mazima agabonyaabonya Africa bwe bulogo. Nti owooluganda bw'ofuna ekirooto nga tokimanyi, oyina okuba ng'okimanya okuyita mu kirooto oba mu birooto omubi asobola okuba ng'ayonoona obulamu bwo. Nti era sitaani asobola okwonoona n'obulamu bwo okuyita mu linnya lyo, erinnya lye bakuyita. Nti era oteekeddwa okuba ng'omanya erinnya lyo litegeeza ki, liweeyite oba lye baakutuuma. Naye bwe kitaaba ekyo, erinnya lyo lisobola okubeera ekyokulwanyisa kya sitaani ng'alwanyisa obulamu bwo ng'akozesa erinnya lyo. Era nga batugamba nti abantu bangi bakozesebwa, emyoyo gy'abantu bangi gikozesebwa mu nsi ey'abalogo. Naye nga bw'oba ng'oyagala okumanya oba ddala omwoyo gwo gukozesebwa mu nsi ey'abalogo oba nedda, kubanga emyoyo gyaffe girina kuba nga gikolera mu bwakabaka bwa Katonda so si mu bulogo. Naye bw'oba oyagala okumanya nti oba ddala omwoyo gwo gukozesebwa mu nsi ey'obulogo, oyina okuba nga weegendereza ebirooto by'oloota oba ng'otunuulira ebirooto by'oloota bye bijja okukwawulira. Jjukira batugamba nti bino bye birooto ebitwazissa bannaffe abamu mu geyena batulabula abakyaliwo. Okuyita mu birooto ojja kubeera osobola okumanya oba omwoyo gwo gukozesebwa mu nsi ey'abalogo oba nedda. Era ng'ekirooto ekisooka batugamba nti bwe weeraba oba bw'oloota mu kirooto ng'oli mu kulya, genderera bye babadde nga batunnyonnyola abooluganda. Batugamba nti bw'oloota ng'olya, ebiseera ebisinga batugamba nti emmere kiba kigambo mu makanisa. Naye wano batunnyonnyola ekituufu, batugamba nti bw'oloota ng'olya ng'oli mu kirooto, kitegeeza nti oli mulogo, omwoyo gwo guli mu bulogo gukozesebwa. Kubanga ekyo ky'olya mu kirooto si mmere ya bulijjo nga gye tulya bulijjo, wabula olya nnyama y'abantu. Ky'olya oba tokimanyi, dayimooni ze ziba zikuwadde emmere eyo gy'oba oliira mu kirooto. Owooluganda obeera oli mu bulogo. Ekyokubiri batugamba nti bwe weeraba ng'oli mu kwegattira mu kirooto, having sex mu kirooto, kitegeeza nti naawe omwoyo gwo guli mu bulogo. Buli bwe weeraba ng'oli mu kwegatta n'omusajja oba omusajja nga bwegatta n'omukazi mu kirooto, nti amazima gali nti mu buliwo oyinza okulaba ggwe ng'oloota, naye mu buliwo nti nno obeera oyina ddala ddala omuntu gwe weegasse naye. Bw'oba ng'oli musajja oteekeddwa okukimanya era okukitegeera nti eri mu nsi ey'omwoyo ya sitaani
bw'oloota ekirooto ky'okwegatta nti obeera oli mu kufunisa mbuto era ng'oli mu kuzaala mu nsi ey'ekizikiza. Bw'oba ng'oli mukyala ojja kulaba nga oloota oli mu kuzaala abaana mu kirooto, nti abaana bano be tuzaalira mu birooto ze dayimooni ze tuwulira ze bayita giant demons oba abaneefuli. Era lubereberye abyo aboogerako giant demons. Nti era zino giant dayimooni zino bwe zito bwe zijja okuba nga zibeera mu gundi mu nsi oba mu bantu, kubanga be abaana be tuzaalira mu birooto. Ffe abamu batunnyonnyola nga batugamba nti omwana ategeeza Mukama waffe Yesu, naye batugamba nti abaana be tuloota tuzaala abakyala babeera dayimooni. Tubeera emyoyo gyaffe gibeera mu bulogo buli abiroota. Ekirala ne batugamba nti bw'oba oyagala okumanya ddala nti omwoyo gwo guli mu bulogo mu nsi ey'ekizikiza, ojja kweraba ng'oloota ng'oli ku mugga oyina abantu b'oyoza nabo engoye. Obeera omwoyo gwo guli mu bulogo. Kubanga abooluganda ne bw'abala omukyala gwe muyiraba nga Mary ow'Abakatuliki, omukyala oyo bw'owulira sitoore ye batugamba nti yali muntu, mwana wa muntu nga ffe, naye yawambibwa bwe yali agenze ku mugga okukima amazzi, omwoyo gwe ne guwambibwa. Era kyova olaba nga batugamba nti omuntu yenna bw'oloota ng'oli ku mugga oyina oyoza engoye n'abantu, kitegeeza omwoyo gwo guli mu bulogo. Ekirala, bw'olaba oba bw'oloota ng'embwa zikugoba oba ng'oli mu kugobebwa embwa nga zikugoberera mu kirooto, kitegeeza nti ogwo omwoyo gwa bwenzi mu bulamu bwo, ate era gwe mwoyo gwa masturbation oba ogw'okwemazisa mu bantu. Bw'olaba ebintu nga bino, tegeera nti awo waliwo enkwatagana mu bulamu bwo n'ensi ey'abalogo mu bulamu bwo. Nti bangi babonaabona ate nga bali mu kkanisa n'ebirooto nga bino. Nti era embwa mu kirooto eraga n'akabonero ak'okudda emabega oba etegeeza n'akabonero ak'okudda emabega, kubanga embwa edda mu bintu by'emaze okusesema. Nga batunnyonnyola nti bw'oba era embwa okubanga eraga okudda emabega, kubanga buli w'obeera ng'ogenda mu maaso mu kukkiriza mu nsi ye ey'omwoyo ey'obwakatonda n'enkolaganayo ne Mukama, nti emyoyo gino egy'ekizikiza gisindika omwoyo gwo ogw'embwa, embwa z'oloota, okubanga ova ku kwagala kwo okwasooka. Omwoyo gwo ogw'embwa bwe bagukusindikira baba baagala oleke okwagala kwo okwasooka mu Mukama waffe Yesu osobole okudda emabega. Ekirala, bw'olaba ng'abaserikale bakugoba mu kirooto ng'odduka naye ng'obadduka obuuka bubuusi mu bbanga, ng'obuuka mu bbanga, kitegeeza nti omwoyo gwo guli mu balogo, oli mu bulogo bw'obutamanya. Era ne boogera ne ku bulogo obw'ebika, blood witchcraft, obulogo obw'ebika obw'emisaayi obubeera mu famire zaffe oba mu bika byaffe. Obwo buli mu mafamire kubanga ebika bifugibwa Sitaani. Naye batugamba nti bwe tubemala okuba nga tufuna otwatula Mukama waffe Yesu Kristo nti ye mulokozi w'obulamu bwaffe, obulokozi olwo buyingira famire zaffe oba ebika byaffe. Naye nga mu byonna tuyina okuba nga tubeera mu kusaba okw'amaanyi, Mukama asobole okuba nga akola ki? Alokola famire zaffe. Era nga n'ekirooto ekirala, omuntu okuloota ng'oli mu kibira, kitegeeza nti omwoyo gwo guli kitundutundu ku bwakabaka bwa Sitaani.
ekirala bwe weeroota ng'ovuga emmotoka mu kirooto, kitegeeza nti oli mu kuvuga balogo. Omwoyo gwo nga weebase guli eri mu nsi ya sitaani guvuga balogo mu nsi ya sitaani. Kitegeeza nti oli mukozi mu bwakabaka bwa sitaani mu nsi ye ey'omwoyo. Toli mu bwakabaka bwa Katonda wabula mu bwa sitaani omwoyo gwo gye gukolera. Omwoyo gwo kitegeeza guba guli mu mazzi, wansi mu mazzi gukola ne sitaani. Mukama n'atugamba nti embeera ye, ensi ye ey'omwoyo oba embeera yo mu nsi ey'omwoyo yeeteekeddwa okulaga embeera y'omuntu ey'obwakabaka bwa Katonda. Yeeteekeddwa okukulaga engeri omwoyo gwe gye gukolamu. Nti omuntu bwe weesanga ng'oloota ebirooto ebifaanana nga bino nga bwe babitugamba, kitegeeza nti olina endagaano ne sitaani oba oli mu ndagaano ne sitaani. Abamu endagaano zino baaluganda bazituteekamu nga tetumanyi. Olumu tuziyingiriramu mu bika, olumu omuntu ayinza mu bino bye batuloga nga tetumanyi mu ngeri bwe batyo, oba olumu nga gwe mwennyini gwe wagenda mu basawo mu ngeri bwe batyo ne tukola endagaano, ne tugenda mu ndagaano ne sitaani gye tuvaako okuba nga tuloota ebirooto ebifaanana nga bino. Naye batugamba okusobola okuba nga tumenya endagaano eyo gye bayita evil covenant eya sitaani etulootesa ebirooto ebyo gye tweyingizaamu oba gye baatuyingizaamu, tuyina okuba nga tukola covenant of offering oba endagaano empya. Nti endagaano eno empya bwe tunaagikola covenant of offering ejja kuba nga etumala okuba ng'emenyaamenya endagaano eri eya sitaani embi etulootesa ebirooto ebyo ebibi. Era nga bongera okutugamba nti bw'oloota abafu nga muli mu kutambula nabo oba ng'oli mu kwogera nabo, kitegeeza toliyingira bwakabaka bwa Katonda, kubanga abalamu tebeegatta na bafu. Buli kye tulaba mbuno mu kirooto kitumanyisa kiki kye tuli mu nsi zaffe ez'omwoyo mu bwakabaka bwa Katonda. Kitegeeza bwe tuloota ebirooto nga bino tuba tukolera mu nsi ya sitaani so si mu bwakabaka bwa Katonda. Nti bwe tuloota ebirooto nga bino oba bwe tuba nga tunyumya n'abafu mu birooto oba nga tutambula nabo n'ebirooto eby'ekikula nga bino, tetusobola kuba nga tuyingira bwakabaka. Nti tetusobola kuba nga tuli ba Mukama waffe Yesu nga tuloota ebirooto ebifaanana nga bino. Ate ng'ebirooto bye tuloota bitegeeza kirala, ate ffe ne tugamba tuli ba Yesu. Nti ebirooto bye bituloota biteekeddwa okuba nga biraga nti tuli ba Yesu, so si ba sitaani. So abooluganda batugamba twegendereze ebirooto bye tuloota, nti ebirooto byaffe bye tuloota bye tuteekeddwa okutulaga tuli mu bwakabaka bwa Katonda oba bwa sitaani, kubanga obwakabaka buli bwa mirundi ebiri, obwakabaka obwa Katonda n'obwa sitaani. Kati buli bwe tubeera mu ndagaano z'obulogo, emyoyo gyaffe gibeera mu bwa sitaani, mu bwakabaka bwa sitaani nga gye gikolera. Kati batunnyonnyola enkola y'ebirooto nga bino nti tubeera mu ndagaano, tetusobola kuyingira bwakabaka nga tuloota ebirooto ebifaanana nga bino. Ebimu ku bino bye batugambye tosobola yingira bwakabaka. Tusabe Mukama atuyigirize engeri gye tuyinza okukolamu endagaano empya oba covenant of offering. Mukama asobole okumenya evil covenant oba endagaano y'omubi embi etulootesa ebirooto ebifaanana nga bino, kubanga bannaffe bangi bagenze mu geyena olw'ebirooto nga bino, nga nabo baali tebamanyi. Naye ffe batulabula nga bukyali. Mukama atuyambe, atuyigirize engeri gye tuyinza okukutula endagaano eyo ey'ekibi ey'obulogo mu bulamu bwaffe bwe baatuyingizaamu, bwe tweyingizaamu mu butamanya, tusobole okuba nga tutereera n'emyoyo gyaffe giweerereze mu bwakabaka bwa Katonda so si mu bwa sitaani. Mukama abanjagalire ate abampeera omukisa mu linnya erya Yesu. Era nga mu byonna abooluganda, obwakabaka bwa Katonda tuyina okuba nga tuwa omutango okuyingira obwakabaka bwa Katonda.
Mukama abanjagalire mu linnya erya Yesu.